tiyali badde na baana. Omuntu bw'ava yekka nga yavuwadde buli w'ogenda okusaba ew'okusula bakubuuza olina bameka oli wekka nti kale we bakaawo mu ntebe naye kasita babuuza olina abaana nti gendako walala genda walala singa tobadde na baana genda ofune gy'oteeka abaana okomewo nkusuze tiwole yagala kusuza ng'olina abaana. Landiroodi ow'ennyumba ayali gikupangiseeyo omuzigo ogumu asooka kubuuza olina abaana oba tolina kokiisa mu kamwa ndi nnyina basatu nga gamaama ennyumba teriwo bagitutte mbadde neerabidde bagitutte kawungeezi bana abaana balina omuntu gwe baggyeko ssente zaabwe bamuggyeko ssente n'agisasulako nyabo genda walala kyatayagala kyeki baana kubanga abadde amanyi nti ennyumba eyo bw'ogibeeramu wekka toyireti ejja kujjula mpolampola kati golete olwebeeya lw'abaana okubaawo yapangisa omuntu omu ate alina bataano tebajja kusima toyireti ku bwangu bwatyo. Abaana mu mukono gw'omwavu kyambika kyennyini. Omuntu bw'omulesa obugagga bwe tagenda wala kubanga ennono ya Bayibuli egamba nti obugagga bw'omuntu gye bubeera n'omutima gwe gye gwasigadde gye gubeera. Bw'oba wamuleseza obugagga omutima obugagga gye bwasigala gye gusigala. Tatambula ne bw'atambula tayanguwa atambula alowooza bye yaleka emabega. Era abantu bangi nnyo nga balokoka sitaani bye yakola akakodyo n'abasuuza obugagga bwabwe. Kyankalanya awo bintu awo oluganda yalokosaayo mate ne bamugoba ku mulimu ate bye yalokosaayo ekigendererwa kyekiriwa nti sitaani bwakusuuza ebintu ne bisigala emisiri ebintu gye byasigadde n'omutima gye gukola gutya. Era ogenda togenda otambula bw'otunula emabega otambula bw'oyimiriramu otambula bisatu n'otunula emabega. Kamaafa ebazibe. Musa n'agamba Falaawo nti nkubuulire ssebo bw'obanga oyagala tugende nga bw'ogambye nti oyagala tukole tutya ebintu byaffe bite tugende nabyo. Lwaki? Ebintu bino birabanga bya mubiri naye bimatalinga kinene nnyo era bikola kinene nnyo era biadinga valiyo nnene nnyo ku bulamu bwaffe obw'omwoyo. Obirabanga bya mubiri naye bya mwoyo kubanga bicontributinga kinene ku ntambula yaffe ne Katonda ne mu bigambo eby'obulamu bwaffe buno obw'omwoyo. Tomanyi bungi bw'amakanisa gaziŋŋamye olw'obwavu. Tomanyi njiri etabuuliddwa eremeddwa okubuulirwa lwa bwavu. Tomanyi pulojekiti mmeka ziganye okutuukirizibwa olw'obwavu. Tomanyi birooto bimeka ebifiiridde mu nda yaffe okwolesebwa okuvundidde mu nda yaffe nga tukoma kulowooza bulowooza ne biggwera awo ekirooto ne kikalira eyo ne kikurootinga ne kifa lwa bwavu. Sitaani ye gwe byoyita eby'omubiri ye tobiyita bya mubiri amanyi nti ebyo byoyita eby'omubiri ebyo ate bicontributinga kinene nnyo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Sitaani amanyi how effective you would be. The devil knows how dangerous you would be to his kingdom if you had all the money you want. Singa walina sente zonna ze weetaaga era akutya nnyo 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 nnyo. Ebirala byonna tatya kubikuteera obikwateko. Ebirala tajja kubitya. Kwatula yatula lokoka kusiiba saba bwe kuba kusaba saba situla Bayibuli esinga obunene tafaayo. Keera mu kyaki tesenza ekita kitya bwe keera. Ekimu ku byakutyako kyo tateeka kubeera nakyo the same. Amanyi how dangerous you can be. First of all, laavu yokka gy'olina ku lwa Katonda eyo laavu eyo nga wagigasseko sente maama nnyabo. Sitaani bamulonya mu kika kyewamwe n'abulwa we yeekweka. Okwo okwagala okwo kw'olina mu Mukama okuloka kuwalokoka ziiru gy'olina ekiruyi ky'olina ku sitaani obumaliivu bw'olina nga bwegattiddwako mane. Gamba neiba nti mane nga sente zakwegasseeko maama nnyabo. Kyaliyitiridde ekika kyonna kyalibadde kyetaaga bwetaazi kuwulira by'oyogera. Ensi yonna gye mulaba evuma abalokola obulalu lwakuba ndi by'oyogera tebimakinga na kyoli. By'oyogera tebimakinga na nnyambalayo. Katonda gw'oyogerako tamakinga taadinga apu. Bantu balina bye batategeera bulungi. Ekikuyisa omulalu si Yesu bulokole si Yesu bwavu
era ke bunaawona bwe buti ogenda kufuuka yeebuuzibwako mu kika kyewammwe ku kyalo gy'osula mu kyaki luddawa gukimanyi n'abekyaki bayinza okulaba ng'omulalu ng'ate balokole banno abekyaki badde mukulaba ng'omulalu nga nti waliwo omukyala tategereka bulungi oyo wange bigeri wanika emikono bwati najja bwati alabika mulalu emikono ne bwegiwanika n'oginyenya nga bw'onoomala oginyenya jabbaga nti mpaddeyo emiliyoni emu tewali agenda kuyita mulalu naye bw'onyenya eminyenye baraga nindoza waya teziwera bulungi okimanyi nti obwavu bubi osobola okusabira mu kkanisa n'ogimalamu omwaka nga pasita tamanyi linnya lyo kabaka shiba yava mu ethiopia yawulira nti waliyo omusajja bamuyita Sulemaani musajja mugagga nnyo n'agamba naye nkoze nti omupenetratinga nange naabanga mmanyi wadde ndi mu ethiopia gyenva n'asitula ebintu bye ebyobugagga zaabo feeze ebintu by'omuwendo omungi n'abitikka abaddu be paka Yerusalemu wadde bakabaka bapangapanga mbu babeera bize nnyo baamubulira nti waliwo omukyala kabaka avudde mu Afirika mu Ethiopia bamuyita Sheba, Queen of Sheba. Kabaka gandi azze mu ngeri ki aliko abaddu bangi bawera nagandi wayingire mangu oyayingire so nga olaba Sulemaani yali olede nga mugagga nnyo naye olw'ennono eri eya bayibuli ega nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza wangi yagamba nti oyo akola atya emboozi netandikirawo ovudde wa kati gwe wawa nti Ethiopia sebo taata Ethiopia mutambula mutya okutuuka ensebo tuzze twatandika emyezi ng'ebiri egiyise neyatuse kakati ate bino nti sebo byenkuleetedde ebyo okay ebyaddirira mwenna mubimanyi ebyaddirira mubimanyi wangi first of all kabaka yasooka n'atowa order ne basibira omukazi obugagga bwatalabanga nako mu bulamu bwe ne bamuwa n'abaddu bangi abuzzeeyo ewaabwe mu Ethiopia mu byobugagga ebingi byadda nabyo mwalimu n'olubuto mu buulizi 2:26 katusembyeyo olwo agamba nti kubanga omuntu amusanyusa Katonda gwawa amagezi n'okumanya n'essanyu olutako lugamba naye alina ebibi amuwa kutegana akuŋŋaanye entuumo awo oyo asanyusa Katonda engalo z'olina bwe ziba zizo zikubire Mukama pulaani ya Katonda giwulidde amusanyusa yaliwa yolagamba nti nalokoka maliridde okutambula obulungi ne Katonda maliridde okuleka ebibi oyo gwe bagamba yasanyusa Katonda Katonda byamuwanga ekirabo Katonda byamuwanga bonus mbulokole ekisooka mu byonna amuwa amagezi gamba neiba nti weetaaga amagezi Katonda taleeta sente n'azikuwa kyakola kiriwa akuwa maanyi kukola bugagga oba akuwa anointing kola bugagga anointing nobeera nga goli anointed to make money oba akuwa grace kyekisa grace. What is grace? Obusobozi, the ability to do the undoable. That's what happened with Solomon. Katonda yamuwa amagezi teyamuwa sente yamuwaki yamuwa amagezi abantu ne basimba layini olw'amagezi ge bamuleetere sente nga bwazikuŋŋanya bw'ateeka mu kisawo bwazikuŋŋanya bw'ateeka mu kisawo. Katonda agaba sente nedda agaba ki magezi. Katonda agambye amusanyusa amuwa magezi. Ekibuuzo bwe yagawa Sulemaani yayongera kwavuwala kuba Sulemaani yagenda mu maaso ga Katonda oluvannyuma lw'okusiga ensigo ye ya nte 10 ng'aziwadde Mukama n'ajja gy'ali n'amugamba musajja gwe you have impressed me. Siraba nga muntu asiga kwenkanaawo oyagala nkuwa eki so n'agala Mukama mpa magezi nga kiwedde nga kuwadde naye musajja gwe oli mugezi nnyo era wenkuweeredde amagezi n'obugagga obufunyi n'obugagga obulina
katonda weetaaga akuwa amagezi weetaaga akuweeyo idea akumpeereyo idea egenda okuvaamu ssente ozituuma awo nga nnyingi nga teziggwayo ozimbe obwakabaka bwa katonda ozimbe n'obulamu bwo ekisembyeyo kyagaba ssanyu essanyu libeera n'omuntu omwavu ng'alijjawa omwavu ne bwaba akyasanyuka ng'asanyuka bw'ati omwana n'akoma ewaka ku ssaawa 4 essanyu we liggwera n'omubuzi ate ogubadde batugobye era ng'okyasanyuka landirodi akusimbye akabaluwa agandi batozimpadde ogifuluma ogenda ofuluma bwoti ng'abamazzi bagasazeeko era nga gweyongera kusanyuka essanyu tulina we liva mu bwavu era nze mbukugobako mu linnya erya Yesu nkugobako obwavu. You can get your entire copy, DVD, VCD, and an audio CD from the Focus Media Department, located in Manguchisenyi. Your life will not remain the same. At Christianity Focus Center, we lead you to reach your destiny through praise and worship. Deliverance. Oh, great message from Bishop David Kiganda. Amaanyi agaleetera omuntu okuyimba ng'ali mu kkomera ge maanyi agawanula Katonda mu ggulu n'ayingira wakati mu kizibu kyo. Come and fellowship with us every Sunday from 8 a.m. to 10 a.m. English service, from 10 a.m. to 2 p.m. Uganda main service. Lunch hour service, lunch hour every day from 12 p.m. up to 2 p.m. at Nakasero in the building called the Stellar Tower Fellowship on Sniping Road between the Indian Temple and the Muslim Mosque. Don't miss Bishop David and the Fendi Kiganda with other servants of God. Era njagala kukakasa nti togenda kwejjusa lwaki wazze kubanga Katonda anaayogera naawe okuyita mu kigambo era anakomako era anakwatako. In the midst of the day, every day from Monday to Saturday, it is so good. Rush for your miracle and your everyday word. Oh, you are all welcome in this everyday service. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Saniki Designayo.